mbadde wano eno ne wabeerawo ampereza email n'aŋŋamba Miriam ebintu bino eno mbadde ntandise okubitegeera wabula ntandise ate okuwulira trust fund, unit trust. Bwe nfuna unit trust kitegeeza nfunye trust fund. Abaana bange njagala babeere ba trust babies nga we mbiwulira ku internet. So okubeera nga nina unit trust ne mbateekako nga ba beneficiaries kitegeeza my kids are trust babies oba yo mbyetaaga, things like that. So ekyo kye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero. Nkufunidde ensonga 5 oba like ebyenjawulo 5 ebigenda okuyamba okumanya differences between these two structures. Era tugende maaso ne video. So jjukira nagamba obeera n'ekibuuzo tekitegeeza mbu nno si gwe wekka atamanyi, n'abalala tuli bangi abatamanyi. So nkweyanzizza gwampereza ekibuuzo. Kigenda kuyamba abantu bangi okutegeera enjawulo ya structures zino ebbiri. Naawe alina ebibuuzo genda mu comment section oba genda mu email weyongera okumbuuza ebibuuzo. Okay, tugende mu nsonga zaffe. So ensonga esooka ye ya purpose. Purpose ki? It settings up unit trust ne settings up trust fund. So unit trust is an investment product. Oba product to investing in unit trust. Major purpose ya kukola investment oba kukuza sente zaffe. So and obeera oguze like a piece of an investment. Jukira unit trust ebeera pooled funds, like mbeera ba investors bangi ne mukunganya sente zammwe ne muzuwa fund manager n'aba investingira mu bintu ebyenjawulo. Mu Uganda ba unit trust abasinzidde ddala oba abali popular ennyo beba investinga mu government securities, bills and bonds, beba investinga mu stocks and shares ne other money market instruments. Wabula bwe tudda ate kweno side ya trust fund. Trust fund ebeera it's a legal arrangement. Arrangement eno ebeera tugisettinga up just kukuuma bya bugagga bwaffe. It's a protection, let me call it a protection structure. Tugiteeka nga tugenda kukuuma bya bugagga bwe tukoze, tutera okugikola nga tukola our estate planning, just okumakinga sure mbu nno ab'enganda zaffe abaagalwa baffe be twagala bafune mu byobugagga bwaffe be bagenda okubifunamu nga tewabaddewo kulwana kungi, kubanga tusetinze up sort of a system, engeri wealth oba ebyobugagga bwaffe bye tukoze obagenda okudistributingamu naddi nani afuna mmeka, things like that. Ekitagenda kubeera ku will njajjogerako olunaku olulala, but yeah, trust fund, estate planning, for wealth passing on to different people. Unit trust, you can still pass on a unit trust. So unit trust ebeera egenda kutuula mu trust fund, wabula trust fund tesobola kutuula mu unit trust. Kitegeerekese kubanga mu trust fund tuteekamu investments zaffe ebyobugagga byaffe. Jjukira nkugambye unit trust ebeera investment product, trust fund ekunganya investment products zonna ze tukoze ebyobugagga byaffe ne tumakinga sure biri distributed mu ngeri gye twagala. Twaba settinze up trust fund. So tugende ku nsonga namba 2. What do you own? Wobeera osettinze up mu these two structures. So mu unit trust nga bwe nkugambye olina just butundutundu bwa fund bwa trust I was going to call it a trust fund. Olina butundutundu bwa investment vehicle, fund manager gyali mu kuba runningira. Oguzeeko nga like say tugeze fund number erina 1 billion. Wabula olinamu units like nga 10, so they divide that niba investors abalala. Wabula mu trust fund obeera toli mu ku owninga just units. Trust fund ogiteekawo nga yiyo gwagisettinze up, ebeera olina ownership ya assets zonna ezitudde mu trust fund. So teri bintu bya twekunganye twekunganye nga family baani tusetting up trust fund, tekitera kukola bwe batyo. Trust fund tugikola well, we can do it for like family property, that can sit like communal family property nga tugiinako like joint ownership, that can sit in a trust fund. Wabula tebeera mbu nno ono aginako percentage we, but things like that nga ekiri mu unit trust. Then tugende ne ku nsonga endala gye nkuteereddewo eri ani abeera involved mu unit trust. Obeera investor
kubanga gwateekamu ssente zo n'oziwa fund manager azikuze. Unit trust ebeera structure yayo nagikolera dda mubeeramu fund manager yaluŋŋamya ebyokuinvestinga amanya ssente nziteekawa nze investinga mu product ki eno empadde mmeka wano nzijja nzitadde mu birala bwe bityo. Unit trust ebeera regulated by Capital Markets Authority mu Uganda. Unit trust ebeera ne standardized sort of cost structure. Nga bwe mulaba abasinga batusaba the management fees eza 2%, that is customized throughout. Wabula we tudde ate mu trust fund ebeera governed by trust deed ne trust law mu Uganda. Trust deed gwe abeera asettinze up trust tubeera tukuyita settler. Trust funds tutera okuziteeka nga ziyina beneficiaries bayinza okubeera family members oba omuntu yenna gw'osaze okubeera beneficiary. Abo be babeera main parties abali involved. Wabula tulinamu actually ne trustee. Trustee ono ali similar ne gwe tulinamu unit trust. Trustee abeera overseeing operations okulaba nga trust fund eno ogi etambulira ku trust deed. Trust deed jjukira kye kiwandiiko kye wakola okulaga mbu nno trust ngisettinze up egenda kumala bbanga bwe riti ngitaddemu assets bwe ziti omuzidistributinga bwe muti ono bwaweza emyaka bwe giti mmwe sente bwe ziti monthly like bigenda bitya like it's just setting up directions engeri gy'oyagala ebyobugagga byo babitambuzeemu oba ani afuna kyenkanawa mu bbanga ki. Kati omuntu overseeing mbu n'ebintu byonna bye wasettinga mu trust deed bitambula nga bwe wabisettinga oyo gwe tubeera tuyita trustee. They just oversee operations of the trust fund. Kati oyo ye abo be ba parties be bamu ne betulina mu unit trust. Jukira mu unit trust era twalinamu trustees. These are just overseeing the operations of the unit trust to make sure buli kimu kitambula bulungi according to the deed gy'osayininze ne ba investor. Wanene according to the deed gy'osayininze ne settler. Settler ye nannyini trust fund. Mu unit trust tutera kubeera na fund manager. Usually investments zibeera, for example nga wenkugambye osobola okubeera ne unit trust yo n'ogiteeka mu trust fund. Unit trust eyo already ina fund manager. So ba trustees balaba just operations fund manager akoze wabula tetera kubeera na fund manager managing like all these operations. There can be like musobola okubeera mu reporting requirements tugeze oyagala say financial statements oba management accounts every now and then okulaba assets zitambula zitya, distributions meka ze bakoze, sente meka ezisigaddewo like eri ba beneficiaries oba ne settler, things like that. So yes, wasobola okubeerawo that reporting function wabula tabeera like typical fund manager nga gwe tulaba mu side ya unit trust. Tugende ku regulations. So regulation nga wenkugambye nkitinzeka ko ani ali involved. Mu regulations jukira unit trust nkugambye unit trust ziri regulated by the Capital Markets Authority. Babeera balina reporting requirements ze baagala, babeera balina standard pricing across all the different products. So buli investor abeera ne cost ratio throughout. Wetudda ku trust deed, trust funds teziri regulated wabula ziri nga wenkugambye zibeera zifollowing trust deed ne trust law mu Uganda okulaba muno wagisettinga up bulungi. And then trust fund teri standardized. Tetugenda kufuna trust deed mbuno nkoze trust deed yange nkuwe okoppeko okole eyiyo, tebikola bwe byatyo mu trust fund. Trust fund ebeera so unique kubanga byenjagala byawukana ku bibyo, assets zenina zawukana ku zizo, like family dynamics, family dynamics are completely different. That's why trust fund ebeera it has to be customized. Honestly, it has to be customized to you. Newobeera ne mukwano gwo nga portfolio yammwe efaanagana completely, bye mwagala byanjawulo, like engeri gy'oyagala sente zo bazidistributing na mu bbanga ki, engeri gy'oyagala, like really just how you want to manage your wealth
ebeera eyawukana ku y'omuntu omulala. That's why you can never have a standard instrument. Kyova olaba ne costing eyawukana, kyova olaba tosobola kudda eri n'ombuuza Miriam trust fund yo wagisettinga up sente mmeka, oba okugirunninga kikwetaagisa sente mmeka omwaka, because things are different. Ensonga togenda kubeera na standard price. Yet mu unit trust bavaayo ne bakugamba ffe management fees affe ziri 2%. Buli omu mwenna like cost yemu, kubanga instruments amwe investingako zifaanagana. Well, it was, remember nga itugamba it's an investment product and it's not for protection of wealth. So mu nkomerero ya byonna typical use case, obeera oyagala ku investinga, obeera olina kugenda wa unit trust. It's an investment vehicle. Obeera oyagala kukuuma bya bugagga byo, ogenda mu trust fund. Trust fund ogitandika otya? Well, waliwo like blanket nziyita like vanilla deeds osobola okulaba ku internet and you customize it, but it's very risky. Okubeera mbwenna complyinga ne trust law mu nsi yonna gy'ogisettingira up. So making sure wanene ogenda kwetaaga lawyer, whether you like it or not, your cost teri avoidable, but it's worth it. Making sure mbunna ebintu obikola mu ngeri y'obuvunaanyizibwa, mu ngeri amateeka gye gakkiriza, yeah, and mu ngeri gy'onaabeera nga actually fund yo eri executed mu ngeri enaasoboka. Because sometimes you can overlook things, yet these lawyers do things, do these funds like every now and then. Bo bebasiibamu, bamanyi different structures, bamanyi ki ekyafairinga ku client omu, bamanyi ki ekifairinze kye basobola okuimprovingamu, which clause gye batera oku dispute which clause is usually disputed by family members, but disputes ezo zibeerawo. But that's why weetaaga ba lawyers okumanya oleme kugwa mu like okukola same mistakes abalala ze bakoze. Wabula tosobola kuva eri n'ogamba, jjukira unit trust bagamba olina omutwalo osobola okusettinga up unit trust, osobola okuinvestinga mu unit trust. Alina mitwalo 10 osobola okuinvestinga mu unit trust. Obeera olina mitwalo 10, trust fund lindako okutunulayo. Trust fund is it's costly managing these trust funds, or even that typical setup cost, like okufuna ba lawyers okudraftinga these documents. Ogenda kubeera mu meetings nyingi nnyo okumakinga sure mpunno buli kimu bakyalayiniza bulungi, kubanga jjukira it's a back and forth process. Omeetinga ne ba lawyers nibagamba mbadde ndowooza kino eno, n'otuuka enkya n'ogamba ate ekyo tukikyusemu bwe kiti. So it's a long process okusettinga up trust fund. Olina okusooka n'ogirowoozaako, olina okusooka no accumulating at least ebyobugagga bingiko, kubanga averagely ngenda kugamba trust fund annual operational costs tunuulira obukadde 6 buli mwaka ogenda okusalibwako just to oversee operations of a trust fund. So obeera tonnaziweza, wobeera assets zo tezisobola kugeneratinga more than 6 million. Obeera investments zo ezogenda okuteeka mu trust fund tezisobola kugeneratinga sente zisukka bukadde 6 omwaka, sooka trust fund ogyerabire. Otherwise ekibeerawo kino, abasinga tusettinga up trust funds kubanga yes twagala okuprotectinga ebyobugagga byaffe, ne tutuuka ate nga costs zisusse zitandise okulya mu investments. Tugeze olina unit trust fund yo wagiteekamu obukadde 100 buli mwaka, ekuwa obukadde 10 minimum. So netandika okulya like obukadde 10 etandise okulya 6 like before you know it like bagirunninze down, yatandika n'obukadde 10 ng'omwaka gutandise. Otandise omwaka ogujja, yes ogenda kufuna that other return, bajjukira otaddemu ezo distributions ezipayinze these management costs and the overall operations running, or okudistributing ba beneficiaries kuba wagiteekawo to like for these people to benefit from it every month, every year. So before you know it, nga trust fund yo ebadde depleted mu mangu. For example, if you wanted it to run for 5 years, ogenda kutuuka nga myaka 3 gituuse sente ziweddewo. So sooka accumulating sente nnyingiko olyoka osetting up trust fund. For aba unit trustee, mutwalo gwo wekka
nga twongera okuzimba ebyobugagga. Yeah? So tutandike ne unit trust, sente wezeeyongera tufuna ebyobugagga bingi, ofunye amataka biki ebyokuteeka mu trust fund, awo tulyoke tutunuulire direction yeno. Okay? So kansuubire kati tumanyi enjawulo, at least kati osobola okugenda n'ogamba omuntu either ntuuse mu liigi ya trust fund oba nkyali mu liigi ya unit trust. Okay? Tulabagana omulundi omulala. Akome.